kati njagala buli step gye bateekinga mu bintu bye boogera obeere ng'ontegeezaako. Nja kuwulira buli ekifaanana. Omanyi abantu ba wano si bangu. Bwoza kyekindeese wano. Simanyi oba mulungi oba mububi nnina obbeerawo. Kabiri nage omulungi amata obuta. Weebale kuwasa. Congratulations. Naye gwe nno omuntu bw'oba waakumumanyira ate tolina kumumanyira kusukka woolina kkoma. Twali bato twali bulungi, daddu waffe yatukuza bulungi, laba tukuze tuba bulungi, kyokka ate kati mufuukidde, ddala ddala kino kye baawalula, mufuukidde omuteeru. Oh mama, Ekyambika, oh mufuukidde Ekyambika, naye kiki baganda bange Ekyambika, mufuukidde Ekyambika, ngamba mmwe baganda bange Ekyambika, mufuukidde Ekyambika, gwiraba ne mukyala wange Ekyambika, mufuukidde Ekyambika, mugenda okuneeta myesi Ekyambika, enseno mufuukidde Ekyambika, nganafa Kwata wano baby. Aha, naye guno guteeka wano. Emisimu ejja kuleeta ejja kutulemesa. Kwata bulungi. Aha, guno eyinza otulemesa omukwano. Omanyi omuyimbi omu yayimba akayimba n'agamba nkuyinako laavu mwana gwennyingi nnyo. Nkuyinako laavu maama w'omwana waaganaafa. Si bigambo. Gwe kyoba omanya ekituufu kiri nti nkwagala onsula ku lufuba onsula mu kifuba nnyo nnyo kati bwe nkwatako bweti mpulira emirembe kajijjula okunzita kati tugende ndeete kwini mu bwakabaka bwe mu maka buno mubadde mu bulamu omukazi akufaanana omulungi kati tugende bebi wange tugende kyuka kukyuse walese ebibaaga. Aha, ova ompeekeko. Naye kati mbeera wano bagandireete. Naye tugende tuginoni. Mpeeka. Mpekaamuko. Anti gwe nawe kiki? tolaba ng'ogira omwana wange. Sorry bambika baby. Nkusitule. Yes. Ekituufu kiri nti nange omwana kwetambula naye naawe ka bebi nawe omwana akooye kale kati tulaba oti kwata bulungi ojja kasufu muganda wange olabye laavu bwenyuma laavu enyuma ama sweet. Tugende? Mula bye. Omusiru. Omotiasi. Ngama wange. Tuse. Ogamba oti? Je tuse. Kakade. Nange nataka ndeko wange. Kigenda kitya Matiasi? Ogamba otya? Emirimu gitambula gitya? Emirimu gitambula bulungi. Giraba gitandise okuba. Omonde bugendedde ddala. Bwe buweddewo bulaba n'amanda gaago ate amanda amuna ebintu byaffe birungi nnyo. Abantu babyagadde. Kalungi kakumu. Bakalyako akakola ki? Naye obala business Matiasi olina amagezi. Nze wentyo business nzibalanga buli kaseera. Wentyo era ndi musajja mutetenkanya nnyo. Tosobola kumpa business yo nesigala bwetyo. Manyi nali nnoonya kati kenyinza okukola ka business akatonotono. Okitegeera mu kitundu muno nga sikola ki nga sikalaba ate nga sagala nnyo okwejajaamya. Laba katonda ono nga tondaba wansuula ku Matiasi.
ngenda kubuuza naye kiki kye tuyinza okukola kumba ekitundu okimanyi ekitundu kyonna nali nkimanyi webale era wali osudde nnyo kubanga tondabye bizinesi teyali tambudde bweti nga wetambula manyi mbadde nyina gyendagako ene makindye kogwe koyitireko kampiteko ku matyansi mbitegeera kati nfunire ku kitabo ndabe ekitabo kyetuwandiikamu webale kukola emirimu tugikwasaganya kyobola njagala nnyo okukola nze ndi musajja nasoma accounts nakukuka emirimu matyansi njaga ebyeggulo n'ebyolwaleero ebyeggulo bibino ebyaluli byebyo matyansi ngamba ebyeggulo n'ebyolwaleero kuba bino ndaba mpo byako byaluli ebyaleero mbadde sinaba kubiwandiika bulungi engeri y'olunaku gye tubadde tunaba kuziba bulungi mbadde nninze luzibire ddala tube nga tuggaddewo mbe nga nsobola okubiwandiika byonna bulungi olukalala lunanona nduteekewo naye matyansi mbadde mmanyi ekintu ky'otunda kyowandiika ng'otunda akamonde kasatu ng'okawandiika otunda amanda ga 10 ng'ogawandiika bakasitoma babadde ku layini wano munnange tekasi bakasitoma ne bakulemesa kati kale eggulo twakoze sente mmeka abula n'ebyeggulo ekituufu kyekiri nti eggulu engeri gye byabadde bize olunaku lwabadde bize nnyo abantu babadde bangi kwegamba nesifuna budde tulaba nawe matyansi katugenda kumanya tutya nti kino kyekyavuddewo kino kyekirina okujja kino kyekisinga kino okutambula matyansi ogenda kunsuula saagala nejjusa lunaku lwe natandika bizinensi eno tosobola kwejjusa kasita wafuna matyansi wamala nefuna matyansi namala nga towandiika bitabo twateesa tutyansi atandika okuwandiika bulungi era emirimu gyonna gyonna ngenda kuddamu ngiwandiike okutandika n'ennaku eziddako awo ngenda kubanga nootinga bulungi emirimu gyonna gyonna nga bwe tugikola mukama wange ononsonyiwa busonyi njagala omanya no bizinensi weegwa nawe oba ogudde ojja kulowooza nti onsuula nawe oba ogudde atosobola kusuula mukama wange wanange era nkimanyi wano wendya wenzijakawo akalimu era weegwa nange embangudde lumu naye kakati mukama wange ekituufu kiri nti ebintu ngenda biwandiika saagala okambuwale nnyo njagala obeere mukakkamu era nga bw'oli omukakka matyansi ngenda taata kenve njagala nve ne makingi ng'ebintu byonna obiwandiisa mukama wange byonna bigenda kuba biwandiike era byonna ogenda bisangawo mu butuufu bwabyo neyanza taata omusajja ono musajja mukambwekambwemuuko nasobola naye nja kusobola emirimu kasita ngenda binootinga lwakuba jasiti abadde mukambwekambwemuuko naye tunagendera awo alaleka mukambwe bukambwe Nsamba tonkwatanga mugulu Jakukwata. Nsamba Jo. Nsamba Jo. nakubeereddewo ngenda nga lwaki sigenda Atagenda okukwesalawo ki mugendo ogenda sigala. nga lwaki oga Bwe ngana. kati kyagenza ngikukubawo ng'ogiwulire gwanzaala okutuusa bwekyo wanzaala nsamba wanzaala ddi nawe kwata kagere tontawaana tuli mu luka abantu babiri nina kyekutwalidde sina kyekutwalidde n'akaduka kakuze okakulekera anytime from now so give me peace please let me be One piece. wakutumenta otwala nabumba lwakyobeera okubiriza samba nkumanyi nnyo gwewafe bakumanyi gwe samba n'okuba ku makya n'okuba olwegwo n'okuba mu ttutu n'okuba mu kasene n'okuba nga tali muntu nzaza sirina musaayi
Wanji mukwano. Ye mukwano. Nzija. Ye. Nzija mudakika nga 2 mpaye dakika 2. Maliriza. Kale. Ojja kati oba? Kale mukwano kubanga nange mbadde nyinako program mbadde nyina wendaga nenge gikiri nti ojja kantule kankulinde. Sambyako mukwano. Kale. Gweno nesiriwalizako ye watandika josula wabweru. Watandika josula nezimalayi. Gonyo mwana wa Meja Emma, mwana wa Kanona Lweyiso. Kati goyagala nze ngende bansibe mulekewo. Gweno nosiriwalirako tambula tugende. Wabula gwe mvaako ate nze golaba nazze sitambuza bigerewo. Oba oyagala kuntwala ogenda kumpeeka. Nazze omwana w'abandi ampeesi nga nsitudde ntambulira mu bbanga ntambulira mu bire kasiddamu kugenda. Wakali okuweeka tambula tugende. Siva wano. Nja kuyiwa mutekega naafa. Siina gye ngenda. Tambula tugende. Siina gye ndaga. Kati olaba byokoze. Togenda kumbeerera musibo olwaleero. Obudde bwayise ani agambe mbuno bwayise? Naye gwotegeera bulungi. Wabula gwe nvaako. Ganaafa kati oyimiridde kola ki? Nyimiridde kola ki gotolanga ogenda kundeetera ebizibu? Tambula tugende. Nyo kimanyi ogenda kunsibya? Nkusibya biki? Okimanyi omwana w'abandi simulekedde ssente? Naawe siriwalira eri n'omuwala w'abandi. Sirina gye ndaga omwana w'abandi mulese ewaka simulekedde ssente ate nga bw'omumanyi yaŋŋamba buli kaseera nyina okubanga buli lunaku mulekera emitwalo 2 kati nabadde na pulaani ze nga nyina muwa mitwalo 3. Nange lwaki malaya zibamazeemu? Bamalaya zibamazeemu okutuuka ku sseeryo. Bamalaya batumazeemu abaawo. Bwani agambe nti oli sweetheart wange kabirindage wange nti no malaya. Laba wowe siriwaza. Naye kati mwana muntu okufuna olubuto. Ye gwalina omuwa ssente. Tambula tugende ojja zimusindikira ku ssimu. Yanguwa. Kanaafa tambula. Kiki nnyo? Kiki onfuukira kye baawalula? Bannange obudde bwa administrator gye n'obutuuse omanyi emizi gyaggwako. Lindako. Administrator byaleero. Laba bwavevenga. Ate mbadde saategedde. Administrator akoze ati? Akubidde ssenga. Tugende tumulabe. Akubidde ssenga n'amugamba ye kennyini. Yamukubidde tambula tugende ganaafa omala budde. Tugende. Ebyo bye nkugamba. Jangu wanduka ate gw'otambula empola oba wabaaki. Kala gw'obadde ongamba yitawo. Wanguwe.
Bane mchala. Bannange mukyala jjo nga nsanyusa okulaba. Nzasinze. Bannange onsuulidde omwoyo naye maama oli muzibu wa mukwasa. Naye bane kusuulira mwoyo. Naye ku masimu ge wankubidde. Nga nade nyiza obutajja. Nga nkubye amasimu. Mbadde se wabutajja. Bannange nkunoonyeza. Eradde nnyo. Poza amaaso amati. Nalamusa nnyini. Bannange tokwasika. Oli otya mukyala jjo? Bya bwavu naye nga ndi bulungi. Bwavu ffenna bwe tutyo. Ffenna tukaaba bwavu ensi yonna. Obwavu butuli. Kiri luno. Naye ng'ensonga enkulu ebadde kunoonyesa. Ye munnange. Mukyala jjo we nafunye ekirowoozo. Njagala nkuŋŋaanya abakyala ba zooni yaffe eno. Mbadde njagala tukole ekibiina. Nkulaba. Abakyala tubadde tususse okubeera emmanju. Abakyala bakeera kufumba, kwoza, kugolola, tebayina na kye bamanyi abakyala ba zooni eno. Mbadde njagala mbakuŋŋaanye tukole ekibiina. Okiwulira? Tukole busako, tweterekere ku kasente, tuyiga ebintu eby'emikono, tuluka ebitambaala, tuluka ebibbo, tukole ebitabo. Nze nina emikwano basobola okujja sobola okufuna mikwano gyange ne bajja ne batusomesa ebitabo ne tuyiga okukola ebitabo, ne batusomesa sabbuuni ne tuyiga okukola sabbuuni, ono ow'amazzi, ow'ebitole, kando. Tusobola obikola ne tukola kasente kaffe ne tukateeka mu nsawo. Akasente k'ekikazi nga kanyuma nga kawooma ne tukateekako mu nsawo ne tukola busako ne tukola n'ebyobufuzi. Omanyi n'ebyobufuzi nabyo bitambulira mu ki byankulaakulana. Bannange ng'ekirowoozo kirungi. Banaye gyebale. Kale mukwana. Banaye weebale nnyo. Ago amagezi malungi nnyo nnyo naye nze abuuza. N'abakyala wamutegezezaako. Ku kigenda ogenda mu maaso kubanga nga ndaba kigenda kuteekamu abakazi bayitirivu. Ekyambika mufuukidde ekyambika. Naye kiki baganda bange ekyambika. Mufuukidde ekyambika. Ngamba mmwe baganda bange ekyambika. Mufuukidde ekyambika. Wiraba ne mukyala wa